ebitonde bingi ebirina omubiri mu kiseera eky'oluvannyuma omwoyo abigwako olw'ensonga. Ani yali akuliddeko gye wakulira eyo? Enkoko empanga zino ezikookolima n'ekookolima mu budde obutali bwayo. Wakiwuliryako? Kyekiddirira kugisala. Lwaki bagisala? Abantu abalika babuzeewo ne mugisala. Niza kuba mujagala nnyo badde ya lulyo bagireeta erinnya olwekookolimya mu budde obutali bwayo. Ane mugijje yetusasera kuwe. Ebyo ebitonde bingi byennyinza okugamba, byennyinza okukubuulirako ebitonde nga kikola ebitaliiyo, akambe ne kavaayo oba ne mubaako kye mumanya. Mubitegedde? Siriikirira obeeko kyojjukira eyo gye wakulira. Oyinza n'okubaako ekitonde ekirala kyojjukira nga bwe kyekozaakoza bwe kiti ne bwe kiti kiina kye kitegeeza. Endiga baba bagisala n'eka. Endiga tekaaba. Osaaga n'okusaaga. Mukama yeebazibwe. Omwoyo mu kiseera eky'oluvannyuma ayirirwa ku ki? Mukamba buuli. Osobola okufuna ekye. Osobola okuba ng'oyina waliwo omuntu gw'oyagala ennyo oba gw'okolaga naye ng'agenda kufa. Oba omulinako oluganda oba just mukwano. Naye bw'aba ng'anaatera okufa, omubiri gwo ne gufuna ekyebikiro. Kituufu ekyo? N'ofuna ekyebikiro. N'ofuna ekyebikiro. Kiki? Mukama yeebazibwe. Ebyo ebintu kati omwoyo abiyiwa ng'alina ky'alanga. Omwoyo tabikula bubikuzi byama, amanyi n'okulabula. Mukama yeebazibwe. Emmese ziyinza okujja mu nnyumba yammwe ne zirya engoye za muntu ogwo. Ziyinza kuba nga zirya ngoye za mwana ng'endala tebazirya. Ng'omwoyo alinga gamba sabira omwana oyo nannyini ngoye. Sabira omwana nannyini ngoye. Bw'otafaayo kusaba weekanga obubi mukoze butya? Naye ng'omwoyo yalabula kubanga omwoyo agwa. Mukama yeebazibwe. Ne baziba nsekere mu ngoye. Abaakulira mu kibuga bamwabirabako. Ensekere ne zikutawaanya n'oyoza. Olumala okufiirwa omuntu oba ekizibu ne kibaawo ne zikola ki? Ekirungi gwe bulokole bwo mu lugendo lw'obulamu n'omanya mubiri omwoyo akozesa ki ng'alabula. Abitegedde? Ameeyo kanveeyo kubanga n'obudde buyise. Njagala kwogera ku mwoyo ono engeri gy'aleeta okulabula n'engeri gy'atuluŋŋamya. N'omanya ekyokusaba, n'omanya eky'olina okutegeera. Ensonga endeese y'eno. Ebyo ebitonde nnyinza okuwa ebitonde bingi by'olaba n'otabisaagiramu osobole okusaba obulungi. Osobole okukola ki? Okusaba obulungi. Abaasoma bambi mumbuulire erinnya lye nnyina okuwandiika. Babikozi ekyo nkiwandiika ntya mu Luzungu? Babikozi kino bakitawo batya mu Luzungu? Yakiwa? Kiki mu Luzungu? Ekyo ekintu muyinza kisaagirako ekyo ekintu kya ddala. Abalu. Nze nakoma mwesifo muntu nyambeko. Kale ani agamba butwoga ebisulo nga tokitegedde? Tokitegedde? Bambi mutuyambe ono omwana wabikozi mwogere ekigambo ky'anaategeera. Kale siiga ekifaananyi. Siiga ekifaananyi. Tukitandike ng'akitegeeze kye tuli. Sure.
tetwagala muleka okitegere katubitandise waliwo atabitegeera ebisulo mu luzungu sigenda kiwandiika simanyi kyakuwandiika naye ekyo nsonga wakati mu lugendo lw'obulamu mukama yebazibwe osobola okubaako ebirungi byofuna nga kino kyekyasooka okujja ku mubiri gwo osobola okubaawo obubi obukutuukako nga kino kyekyasooka okujja ku mubiri gwo nga sinaba nabitandika musajja wa mukama senga oba oyina kyolagala okukola oba oyina gyolaga enviiri ne zikuva ku mutwe ekyo tekirina miiningi atiweze kuva ku mutwe gamba gwe obubi bukutuukako eyo gyolaga eggulu ligamba omwoyo wange yakoze ogugwe gwe tewafuddeyo okategeera kati ebyo bingi bwentandiko bikusengereza ebyo mukama yebazibwe olina n'okuba musumba olina gyolaga mangu naye nga waliwo omulaba akuteeze ku geeti wali nga wakafuluma ennyumba bwe pa enviiri ne zikubulira ekiri ku geeti ekibuuzo enviiri n'amaaso ki ekyatondebwa okulaba kati enviiri zezisoose okulengera ate zezisoose okulengera omutemu ali ku geeti oyo mwoyo wa mukama ali mu kulabula okategedde ako era omukyalo oli ansanyusizza nnyo oyo yasabidde bbaawe ebyo byongere mu maaso oyo omwami ajja kutuuka ategeere nti oyina katonda amanzikiriza kano nkwogere ngenda kayita mu bwangu nnyo ngenda kayisa mu shortcut engeri gye tulinawo abato okategedde nemba mugenda mu mizannyo giro kitegedde kasuka ebigambo mu nsonga eyo ojja mwambula paka banazuula nga Allah si katonda wa Bayibuli si katonda wa nsi okwata essaana paka banazuula nti you are a forerunner somehow olengera ebijja obitegedde mukama yebaziwe obulala tuli bwogera olala naawe naye nkusabira omunywezi base bonna banyo ensonga eyo katugyogereko eyo ensonga eri mu nsi muno etambula ng'omwoyo yamaamira bw'ati oyina kuba oli wano ng'oliwo ebyakubaako naye ngaekyo kyekyasooka mukama yebazibwe abamu biinako concept nkya abamu biinako concept eri diverted and diluted naye katugende mu bayibuli ku mwoyo abirengeza n'abinywegera bulungi onyamba obiteekeko essira kubanga tewali kigwa ku kibuga nga mukama takoze eki nga talabudde mukama yebazibwe abamu owaana buwaanyi katonda nanga wamaanyi tekijja kumbaako saba bulungi essaala okusinziira ku knowledge bama bayibuli egamba abantu bange bali mu busibe bali mu kunyigizibwa lwakubula ki deliverance ey'omwana wa katonda oba obulamu bw'omwana wa katonda okuba obulungi ekisookerwako asooka kusumulukuka kuva mu butamanya okategedde deliverance oba omulimu mukama gwatandikirako ng'akukolamu omulimu kujja mu butakola ki mu butamanya kyatandikirako ekyo kati n'ekyo nsaba okifuneko okumanya awo gye nabisomesaako eyo oba wa abamu ku bamemba abaali be nali nsomesa nga bagenda emutunde kati omu bwe yamala nangamba naye musumba ebintu mutunde kamala byonna ebyo bintu nga tebabisomesa togezaako gamba nti mutunde kamala byonna tobaleetera amalala abantu abo kubanga bambi beetoowaze ate bakkakkamu ne katonda talina gwawa byonna okategedde talina gwakola ki tayinza kukuwa byonna ng'omuntu omu nebeeba kkanisa tagiwa byonna kubanga yali yeewuunya nnyo waliwo alina kyabuuza masowot kampandi tukawe babikozi bano baagala kawandiika masowot maso si kyekyo
CLE. SCLE. SP. ES. M. Bwekityo. Kama kuwa omukisa. Mukama yebazibwe. Omwoyo mu kiseera oluvannyuma ayiwa on all flesh. Ekyo kya nsonga nnyo. Mukama yebazibwe. Ebitonde ebirala ebiyina omubiri tulibiyigako engeri omwoyo gy'abimaamira n'obifunako ekyokuyiga. Okategedde ako? Eyo katuveeyo. Katudde ku nsonga olw'okuba lwa Sande twagala kubaawo mangu. Kati mukwano wulira. Katugende ku bitonde ku bisulo. Ebisulo bino birumba ebitundu by'emibiri gyaffe egy'enjawulo. Nsaba ofune okumanya ku buli kisulo paati gye kirumba otegeere ekyokusaba. Mukama tomunenya nga tewasaba. Kategedde. Ndoza kasooke ku bino bye tumanyi. From the known to the unknown. Kasookere ku bino bye tumanyi. Bwe kigira wansi kiba kiki? Kuba kukaaba. Kale kasookere ku. Bwe kigira waggulu simanyi kuba kulaba. Mukama yebazibwe. Basebo ne banyabo kasookere ku ekyo kale ky'omanyi. Ekyamaaso. Ekisulo kyawa? Atayinza kama nti olw'Essande lwaffe twazze kuyiga bisulo. Katonda ayina ensonga nno. Ayinza n'okulengera ebyagala okukubaako omwoyo we n'amaamira ku maaso. Okulaga obubi obujja naye nga kirungi n'osaba bulungi. Ne bwe kiba kya waggulu ng'ogenda kufuna birungi ogenda kulaba ku gw'oyagala. Nakyo obeeko ky'okimanyaako n'engeri gy'osabamu. Ebibyo biyinza okujja ne bitakutuukako. Kubanga tewamanya. Kati katusookere kale ku kya wansi. Mukama yebazibwe. Ensonga eyitibwa ekinankani kya wansi. Mukama yebazibwe. Kituufu nga bwe tumanyi nti kibaako amaziga n'ennaku. Mukama yebazibwe. Naye wabaawo emyoyo egimonitaringa obulamu bwo. Mukama yebazibwe. Emyoyo egimonitaringa obulamu bwo nga package gye gijja nayo ya nnaku, maziga na bizibu kubaako. Kati tokisazaamu busaza, manya waliwo omwoyo oguli emabega, omwoyo wa kulabula osabe bulungi. Otagulule, omulabe kyayagala okukola, owambe emyoyo. Owambe emyoyo egyebika nti gikulinnya kagere, gikuleetere ennaku n'amaki n'amaziga. Ekyo kya wansi. Ekyawaggulu obulanja bujjukira gwe tufaayo. Obulanja bujjukira. Amiina. Ekyawaggulu kyekyawaggulu nkimanyiiko n'omwoyo mulamba, linnya lya mwoyo gwennyini baguyita kalengera. Atuleetedde mannya ago. Eno mwe babikoozi mu. Babikoozi bw'osoma erinnya nti Jezebel. Olabanga mwoyo gwa bwenzi. Nga bw'osoma nti Baal oba Jezebel. Ne mu Uganda waliyo amannya g'emyoyo. Alengera. Guno mwoyo. Ogwo omwoyo ogwo ekyawaggulu ewaawo kikiikirira ebirungi ebijja n'okulaba ku gw'oyagala. Mukama yebazibwe. Newulira. Guno omwoyo gumonitaringa oyo ajja gw'oyagala, gw'onoolabako ebirungi ebijja. Gumonitaringa ebirungi ebijja bireme okutuukako. Kakuddemu kakunnyonnyole. Kisobokera ddala oyo gw'ogenda okulabako ebirungi byakuleetera n'atatuuka nabyo. Okategedde? N'omusanyukira ng'atuuse naga munnange. Simanyi na kye mbaddeko. Ebintu sibyalabidde mu takisi. Ng'omuyaya nseseeko nakipaakinga ddanga ki. Nga kituufu omwagala nnyo naye byakuleetedde bimuyise muyisi muki? Mu ngalo. Ogwo omwoyo gumonitaringa ebirungi ebijja bireme kutuukako. Oyo gw'osanyukira wuuyajja naye byakuleetera bikole bitya? Omusumba omu yalinnya ennyonyi n'agenda ebweru n'amalayo emyezi ng'ena, 3-4. Bambi n'agulira abantu
n'agulira ebirabo ebyenjawulo abantu b'ekkanisa ye. Mukyala we n'amugulirayo ekyenjawulo ky'anaamuwa. Kati bw'akomawo yabakoonako n'agamba nkomawo obudde bwe buti. Ne bagenda Entebbe ne bakola batya? Ne bamunona. Ne bamutwala straight wali Kawanda. Wali Kawanda Victoria simanyi biki. Kati n'abagamba nange abooluganda nga bwe muzze n'abaleetedde ebintu temusooka genda. Ne baba ku kyakyawo ne babawo okujaganya n'okuliira awamu. Anaasalawo asokoole ebirabo ng'abiwa abaki? N'awa bassekinnuma. Agenda okuzuula nga waliwo mmemba omu bwe yali ebweru yamwerabira mu kumugulira ebiki? Bwe yali alowooza ebirabo ono n'oli yamwerabira. Kati yamujjukira oluvannyuma. N'agamba kati ninamuwa kya mukyala wange. Kawulira ako. N'ayita mukyala we Mukama n'amugamba oluganda ono namwerabira. Ajja kwesitala. N'agamba madamu omanyi nzikiriza muwe kye nakuleetedde. Gwe ndiddayo ndikola ki? Ndikuleetera ekirala. Mukyala we n'amala gakkiriza naye mu nnaku ennyingi. Kati mba nsomesa obubaka buno. Mukyala we n'agamba Musumba ekisulo kyansulanga. Kati wuuyo baawa akomyewo ekyandibadde akikyakiwadde ani? Bamusuubiza bwe ndiddayo ndikuleetera. Olaba bwe kiyiseewo. Amma bwe kikusulanga waggulu weesunga ebirungi, weesunga oyo gw'osanyukira, ne sabira kyajja nakyo ekikyo. Kisobokera n'omusanyukira naye ng'ebibyo wakutuukiddeko bimuyise muki? Mu ngalo. So ogwo omwoyo gwa resting ogusesemya obuvunaanyizibwa ku bibyo oba ku ssanyu lye erituukiridde. Obitegedde ebyo? Oyinza okusanyukira omwami ng'akomyewo oba yalinnya nnyonyi oba yalagawa. Oba omusanyukira nga yakatuuka n'agamba ati nga reception gyakuwadde emenya omutima. Okategedde ako? Tontuukirako naawe sooka okole ebyokola. N'owulira ng'akoze eki? Gwe ogwo omwoyo osobola okuvaamu amaziga nga tebakubye emboobo. Naye ng'ogwo omwoyo gwe gukoze ebya ng'akikoze akigambye ogamba waakiri omulala yandikiŋŋambye n'ataba oyo. So muguwambe gukolera wa? Waggulu. Mukama yebazibwe. Tugenze ku ky'oku nnyindo. Emyoyo wulira mbu emyoyo. Ebisulo by'oku nnyindo kakwateko emyoyo nga gikumonitalinga. Mukama yebazibwe. Gikumonitalinga, gikuhantinga, gikuwunyiriza. Owanjogera ebigambo bimeka? Naye ng'omulamwa gwagyo kugolokosa emyoyo egyakufugirangamu nga tonnalokoka. Naddala egy'embala n'empisa. Okategedde? Sigiri kugina egyokusamira nja kubuulira gigira mu bisulo. Ate si sitaani kugambye omwoyo yamaamira fresh ng'akulabula nti waliwo ekikola ki? Ekigolokosa okuyomba okwo kuwayombanga n'otuyana n'ennyindo. Obitegeera ebyo? Kalakita n'embala ezakufugirangamu. Bw'ofunanga ebisulo by'oku nnyindo omanya omwoyo akulabula waliwo azuukusa embala eyakolanga ki? Eyakufugirangamu. Obifunanga ebyoku nnyindo ebyo. Era abamu ogera n'obalaba. Nsumba. Abamu oyinza omutunuulira nga kigira ku nnyindo n'omutunuulira n'omutuukira n'omugamba kiki ekyo kyendaba ku nnyindo naga nsumba bino bisulo. N'ogamba tekiina kyekirabula. Nsumba ebyo sibigoberera. Gwe omwoyo amaamira omubiri aba alina kyalabula. Tusobola okulabako ku kye bayita black and white kubikwatako. Ekikwatako kyennyini kye bayita black and white kye wali luli nga tonnalokoka nga kigolokose kikomyewo mu kalaazi z'entuufu zennyini. Naye nga kyasooka bisulo byaki? So
bw'okirengeranga flashing ogambe emabega ki ekyantawanyanga okitagule mangu omulaba amanyi otukyekingako. Mukama yebazibwe. Ekyo ekyatawanyanga tetunalokoka. Tweyongeddeyo tugenze ku mukono kasooka ekyokumumwa kandi nedda ku mumwa nja kudda ku mumwa kale katudde ku mumwa nyindo mumwa tudde ku mumwa baseba ne banyaba ebisulo bya ngeri ati oli wano bikusula mu bisambi tofaayo oya takula tomanyi nti omwoyo alina kyalabula. Ati ebizibu bimala okubaako nga Mukama wabadde wanga bino bimbaako agamba omwoyo wange yakulabudde naye tewafuddeyo. Omwoyo amaamira on all flesh. Mukama yebazibwe. Kati abamu oyinza okuba osoma Bayibuli kati abakutawanya we wano ndiyiwa omwoyo wange ku mubiri gyonna. Batabani bammwe baliragula. Njagala omanyi wano waliwo koma. Wano waliwo ki? Koma weeba weeri bino biddirira buddirizi ne bitulaga ebimu ku omwoyo byajja okukola nga zze. Naye ng'omwoyo amaze okumuyiwa on all what? Kati biri ebyokulagula tulibyogerako. Nga abamu temulagula, mmanyi temuli bannabbi. Bwe tusoma Bayibuli osobola okulagula wadde toli nnabbi. Osobola okukwata ekyawanikwa n'okikasukira embeera. Bano bannabbi baffe bo balagula okusinziira ku mwoyo kyawulira kyamugamba. Ffe tukwata byawandiikibwa ne tulagula. Embeera n'ogiragulirako ki? Gw'olusozi wulira ekigambo kya Katonda. Wabisomako ebyo mu Bayibuli. Kati bano baliko kirabo. Ffe tuliko mwoyo wa bunnabbi. Okategedde? Ffe tuliko the spirit of prophecy. Bano baliko gift ne office. Kati ekkanisa okwatangayo ekyawandiikibwa n'okiragulira ku mbeera ng'oli bw'abadde atukulembe babadde atugamba mbeera ki alina obuntu bwakonye nti embeera eyo mpozi ogambye embeera eyo tugyogerereko ki abadde atukulembedde empologoma ya Yuda ewugumire ku ki ku mbeera ebyawandiikibwa tubikozesa nga tubyogerera mu mbeera ekyo bakiyita omwoyo w'obunnabbi. Kati bano balina gift ne office. Aba akyali mu gift nga tennakula bw'amala okukula ayingira office. Naye ekkanisa eriko omwoyo w'obunnabbi, spirit of prophecy, nga kigambo kya Katonda kye twogerera ku mbeera. Kati abalokole bangi teboogera tebakasuka byawandiikibwa mu mbeera we wali obuzibu. Naye katuveeyo. Amiina. Tugenze ku kyokumumwa. Kati omumwa guno nga tetunaba nagenda ku bisuula ebigujjirako. Omumwa guyinza oyinza okuyiika amalusu. Kati gwe n'olowooza nti kizze buzzi. Bw'alolobadde. Ndowooza n'alya ku nnyama. Bamu ebyo ebyokusaaga. Mululu gwennyini, mululu. Bw'oyiikanga musu bamugamba nti ndowooza kanguleyo kompuuta mu butuufu. Kandyeyo ekikoko wano. Si ye meaningi. Mukama yebazibwe. Waliwo ebintu ebimu tubirekera ab'ensi. Omuntu w'ensi ayinza okuwona accident. Abantu bamugamba lyaki? Noze ye solution, ndiye enkoko yo ye solution. Ama bw'oyiikanga mu lusu, webala okupapa ogasangula, naye lumba ku mwoyo gw'omululu. Gw'osaaga. Osobola okufuna omululu gw'otategeera. N'ebisulo byennyini ebyokumumwa bino. Ebisulo by'okumumwa kale kankikwasaganye na kiro ekyamalusu. Kakwate ka mululu. Mbeera nga wasiiba ng'ogenda okulyanga kati okusiiba kukola kutya? Kukaluba. Wiiki namba tosiibye. Ne bw'oba osiibye weekanga ssaawa 4-5 olidde. Mukama nnyamba. Maze n'okulya kati. Naye nga wabadde osiibye okuva ku makya. Omululu n'obutakuta gukulumba. Amanti era awo ekigambo wano kibwebwenyi. Bwe kiba kikuwambuyiridde nnyo kisaleko gambe kiibwe. Ago mannya ga mwoyo gwa mululu tokuta. Neyo ku mulimu. Akasene si ebisaba by'ensene buli ayitawo n'ogula esene n'ogula obunyebwa n'ogula ebikajjo
nakulya bunyama Senene. ogeruka nga otandise okukuba empiiyi ku mulimu nange nga ndya nnyo olya ne mu birooto n'oloota nga olya amaayo omukwano gaffe alina kyayogera katuwulire omanyi nagamba nze bwe mba mbuulira owanika omukono n'oyogera tojja kuntabula ama yogera tuwulire waliwo wetukuŋŋaanira abantu baali baagala nnyo ennyama omanyi nga buli woyita ngo oba omucomocomo ng'ogula nayisizaawo kino ng'ogula katonda n'atubikkulira n'atugoba ku nnyama n'agamba temuddamu kulya nnyama ennyama erimu omwoyo gwetambuliramu kumbe abakendeeza eri appetite gye mulina ku ki netugamba mukama atugobye ku nnyama tetuddamu kulya nnyama naye era bwe bamala okusiiba n'okusaba akabanga ne kayitawo n'abaana abasumula nabagamba kyembadde mbagobamu kyekikoze ekigenzi ego omwoyo nga buli koolabako oyagala okalye onatunza kati oyagala okalye kati okinzijukiriza nange mukama yebazibwe kibwebwenyi ogwo kebikusulanga ebisulo ng'omanya gutuuse byakomamwa abamu byabugiziwo oti bw'ojjawo omukono nga bikomawo kyekimu awo mukama yebazibwe gwe ogwo mwoyo ojja kunoonya ekisa ekyakusiibyanga nga tokyakola ki nga tokyakiwulira olya n'olya tokuta olya naye nga bisaana kuba ne bw'okiraba ku mwana wo ne bw'okiraba ku w'oluganda mugamba nnyabo neekikuliko okimanyi nnyabo onemubuuza wakoma ddi okusiiba twasiiba ffe ebisaale byemwe twasiibanga ng'anyumya byawa kati gwanyumya ebyepasiti bayibuli egamba nti akamu ku kabonero ak'obutuukirivu si kabonero ekikolwa eky'obutuukirivu eky'abafalisaayo baasiibanga ennaku 2 mu wiiki ng'ekyo basiiba ennaku 2 mu wiiki nga kikolwa ekyaki eky'obutuukirivu mu wiiki nnaku 2 kati yesu yagamba bw'ati omulembe guno ebikolwa byagwo eby'obutuukirivu bwe bitalisinga by'abafalisaayo n'abawandiisi eggulu maniyane ekikolwa ky'obutuukirivu eky'abafalisaayo basiiba ennaku mmeka yesu agambye ffe ebikolwa byaffe mu kiseera kye tulimu bwe bitasinga by'abafalisaayo tuukira akulina nyumumbulire mu wiiki osiibamu ennaku mmeka gw'asiiba 2 obafaanana ennaku 2 bw'oba tosiiba kuziyisamu 2 obafaanana abamu olinda ebalirangira mu kyaki osiibe ne kino baali kikolanga buli wuki kitegeeza omulokole omutuufu kirungi n'osiiba mmeka 3 kweyongerayo ameeyo nvuddeyo ati waliwo agamba nze ebyokusiiba bwe mba sibiwulira olimba kino tteeka bano baasiibanga 2 ng'ekikolwa eky'obutuukirivu kati gwe kirungi n'osiiba 3 bw'osiiba 2 oba obafaananyi amiina ate era musumbawo n'ebirooto ebijja ng'obutula greens n'ebirala biki ebyo bw'obirabanga mukama abagamba kola ki kusiiba bw'oba oloota obirya mukama aba abanja kusiiba ebirooto by'okusiiba nyina bingiko naliteese ku bino mukama yebazibwe kati eyongereyo olw'obudde amiina emimwa ngimaze emimwa nkoze eki ngimaze oyinza okyetegekedde okyetegere baagala okutwalako out olye mukama saasira omuzaanawo ndisiiba olulala kibwebwenyi nga yalumba nakugambye ekyo ekigambo bwe kiba ekiwanvu kiteekeko kiibwe kimala ojja kikuba ogwo mwoyo ogwo guliisa emmere nyina layini mu lubereberye musumba egamba nti obumu ku butali butuukirivu obwali e Sodoma kulyanga kukkuta kiri mu lubereberye ekigambo kulyanga oza kitegeeza ki nti ekimu ku butali butuukirivu obwali e Sodoma
ebimu ku byali ebibi bya Sodoma nga batandika obimenya kulyanga kubwebwena kokota nga kibayita kulyanga present continuous kulyanga wekuume nnyo okuba nti si buli kaseera oba okuze. Tebigenda mu Krismasi, mwe abakyala tugenda mu Krismasi, oyinza okutegeka emmere Mukama n'agamba siibako siiba, naye nga gwogenda ogibafumbira musawo naye nga bagambye Krismasi siiba. Okitegedde? N'ogifumba bulungi naye nga Mukama yagiganye. Era nsabira mu kyaki muno wabeewo Mukama baalaga nga bali obutula kiri ekikeesa Krismasi. Ama mukyala Musumba nkutumidde otegeke bulungi naye nga bw'otegekera gwe Mukama akoze eki? Akugyemu. Ekyo nno kigeze ekyo. Mukama yeebazibwe. Tweyongeddeyo. Tugenze ku mukono ogwa ddyo. Tuli ku mukono ogwaki? Gwonna guno nga bw'ogulaba oba eno waggulu oba bibatu. Oba bibatu oba eno waggulu. Naye kasita guba gwa ddyo. Mukama yeebazibwe. Kasita guba gwaki? Gwa ddyo. Mukama yeebazibwe. Weegendereze kye bayita mukono ogwa ddyo. Ogwo eryo linnya lya Mwoyo. That is linnya lya Kyoyo. Omwoyo omutukuvu aba alabula nti ogwo omwoyo gutuuse gwagala kusiraanya buli kyokola ki? Buli kyokwatako. Linnya lya Mwoyo ogwo. Salaanya. Kiwandi bwe kiba kikutawaanya gwe tofaayo. Kati gwe oyagalayo gali amannya g'omanyi Jezebel. Ebyo. Erinnya eryewa Sitaani oba likusawundingira bulungi oba bubi gemanya g'obwakabaka bwa Sitaani. Ogwo mwoyo ogusiraanya buli kyokola ki? Whatever one touches kifuna stagnancy. Kitawaana. Linnya lya Mwoyo. Mukono gwaki? Oba kiri mu kibatu oba kiri ku mukono guno. Kasita guba gwa ddyo. Kirumbe mukwano. Mukama yeebazibwe. Amiina. Bwe kiba ku kkono kugambye yes tugenze ku kkono on the left hand side. Amiina. Ku left hand side nteekerawo omwoyo gwe bayita lukwata. Obalaba Musumba. Nze olumu ntera okubuuza abantu ne mbagamba bw'ozuukuka osooka kola ki? Katonda abantu bangi bafiira mu buliri naye gwe Mukama bw'akulekawo ne weebaka n'otuuka mu siteeti nga tokyategeera paka lw'ozuukuka. Mukama akulekedde obulamu akusuubira kukola ki nga waakazuukuka? Kwegayiridde nnyo bambi waakiri museemu ekitiibwa oyo akukkiriza obbukeesa. Otya nga tonnaba na kuva mu buliri kudduka mangu kusenya kudduka genda ku mulimu mu butale ku mudaala mu ofiisi oba ku pulogulaamu zo nga waakazuukuka bw'oti. Tosooka kukola na kirala, sooka oleke n'okugyayo ebigere, sigalako mu buliri otandika okukomyawo akatambi mu birooto kyekizze. Okategeera? Oba sisita oli mugambi ngenda kwogerako naye. Mulabidde ddala ng'alina ekyaseka nga nnyina nekyendaba ku mannyo ge. Era bw'abadde wano nga obujulizi Mukama Yesu okuzuukuka n'osiriikira bw'oti n'okomyawo ne bw'ogamba kansooke nsenye nja bisabiramu nga maze. Ogenda okumala okusenya nga ki? Nga bigenze. Ne Mukama mulage nti nkussaamu ekitiibwa ssebo gwe abireese n'obireeta. Biyinza okuba nga bikujja ne mu pulogulaamu gye wasuze nayo. Biyinza okuba nga bikkooneramu mu pulogulaamu gye wasuze nayo. Kabonero kaakumussaamu ekitiibwa ga Mukama weebala okibikola, weebala okireeta. Mujjukira mukazi wa Falaawo. Yesu ng'agenda okusalira omusango, Falaawo ng'agenda omusalira omusango. Mukyala wa Falaawo yayita bbaawe Falaawo. N'amugamba olwaleero mu misango gy'onoosala
bwe mubaamu ogw'omunnazaaleesi oli mugendeko mpola naloose bubi. Wakasoma kaako mukyala wa Falaawo yalabula Falaawo, omunnazaaleesi yajja tuleetera ebikoli mu bw'osala omusango obubi, mugendeko mpola. Amassaamu ekitiibwa ebirooto byo. Okategedde ako. Ate n'ogwazuukuka ng'oloose n'ogamba kasita kibadde kirooto. Gwe nkutumidde saagira ku birooto gwe. Ebirooto kijja kumala kubaako ekibi, ekirooto kikomewo ogambe kyoti kino nakirabye. Amma ebirooto Katonda aba alina bu spiritual monitor bw'ateese ku lugendo olwo n'obulamu bw'okyalina. Okategedde? Sisita omwali ku Victoria yali agenda kufumbirwa brother, bateeka kwanjula n'afuna ekirooto nga bamaze okufumbirwa ne brother oyo, kati bali mu bufumbo nga bali ku kitanda, tekiriiko mufaliso, kiriko mukeeka n'essuuka ne bulangiti, tekuli mufaliso, nga batudde banywa caayi mukalu ne paani. Tukira sisita akulinaanye omumbuulize oba tonnafumbirwa ogenda oba togenda. Musumba agambye atya? Mwoyo gwa bwavu. Omanyi bakubwa waliwo obwavu naye nga waliwo obwavu nga ne baavu banno bakuyita ki? Munkuseere. Tekuli mufaliso, kuliko mukeeka, kuliko ssuuka ne bulangiti. Bali ku paani ne caayi mukalu banywa. Naye ng'ebintu baali basonda babigula mpola mpola ebinaayanjula. Sisita oli najja n'akimbuuya ne mugamba nti ebintu ogenda bisazaamu byonna. Nagamba naye nga mpulira mwagala. Omanyi abakyala enkuba eyo giraba. Katonda enkuba yeeyo gyajja mu ggulu bw'aba agitusindikira ku nsi aliwo bipipa n'ebibensani ng'atuyiira buyizi, n'atuyiira ebibensani n'atuyiira ebikompe, asindika maki? Wani yagamba nti laavu yo giyiweeyo. Musumba aforeign in love wiidi sina bwe nyinza kyebeera nagwayo dda. Ani yagamba nti tugwayo bugubwe tutyo? Kyebayita laavu. Luyimba 86, ekitabo ky'oluyimba 86, laavu, Bayibuli egamba laavu ezitowanga ki? Ng'amagombe oba ng'okufa. Katuzanyisa kizitowanga kufa. Amakuba akafaananyi akaminzaani eno epima pooko okapimi. Kaminzaani kano. Kaminzaani ako okalaba. Mukama yebazibwe. Amanzi embi ku kaminzaani. Kaminzaani ako bw'oteeka eno laavu n'oteeka eno ki? Okufa. Bikola bitya? Musumba mpulira laavu. Omusajja tujja kukola waabwe tebali bulungi naye tujja kukola. Katonda ye alabudde. Our God is a forerunner. Atusookayo wa? Sisita yagaana. Naga musumba bw'ataakola nze nja kukola. Tulya laavu. Nagimuyiiridde Danina. Katonda akasuka matondo gwe laavu oyiwayo buyiyi. Ama basisita temala gayiwayo laavu. Nammwe abaami temuyiwaayo. Akalimi kaagwayo wamwagala akalimi kagwayo. Oyo akalimi nga kwagwayo n'amala kuba omwenda n'amala akuyiwa. Owulira ng'oyagala kufooveyo. Mukama yazibwe. Amasisita oli namugana Mukama n'ayamba mu maaso eyo byagaana. Mukama n'amuyamba oyo alengera ewala n'akimugyamu. Okategedde? Baatambulako, baliwo gye baatambula ne bagenda. Kati baba bakomawo basiibuligana. Brother n'akwata siringi ebi. Nkubuulira ndi ku kituuti. Yakwata siringi ebi. N'abiwa munne nga baawukana. Eyo wali abuuza by'amazzi. Mwe mulowooza twalokoka twajjula nnyo omwoyo. Ne tukyaliko mu mubiri. Oyagala kuwa bibiri. Nti gwe. Kile ekiseera kiri ng'obudde bw'ekiro butuuka.
obujjukiro butuuka kusima okubira ki ng'okubira bwereere obujjukiro obuseera ebyo nga bulaza oli tamukubira paka obudde buli nga butuuse. Buno obudde bw'emisana bw'aba amukubira abipinga bu bipins. Brother ya bipinga sister yakuba. Bali mu love. Enkuusi, emponga byoya, omunkuseere, empuunyu. Mukama yeebazibwe. Saagala genda nera yino mu ngero egamba nti omwavu n'emikwano gye gimukyawa. Nti omwavu maama we yekka yamwagala. Kiri muno nti omwavu emikwano n'abooluganda bakola batya? Nti maama we yekka yamwagala. Tokubye nnyo. Mwe saba nnyo Katonda akuwe ku ssente n'obugagga. Okiwulira gwe? Nze mwagala nja muteeka mu gwe. Tetuganye naye ng'ekirooto nga kino kizze. Ameyo kanveeyo. Naye maaso awo saamu ekitiibwa ebirooto byo. Tuzzeeyo wamma ku bisulo. Tuzzeeyo ku ki? Tuzzeeyo ku bisulo. Amiina. Kati guno omwoyo guno masole. Ogwo omwoyo gwa lukwata ogulumba omukono ogwaki? Ogwa left. Mukama yebazibwe. Ekisookera ddala gudiiringa n'emyoyo gy'omu mazzi. Gudiiringa n'emyoyo gyaki? Lukwata mwoyo gwa mu mazzi. Marine spirits. Ekyokubiri gube guba gujja guba guzze kulumba bya finances na bwongo. Osobola okuzuula omuntu eyalina creativity ayiiya n'okuyiiya kwonna ne kukola kutya? Okugenda. Amanyi sister. Omwami waaso okubanga bw'abaamu ne ssente. Ekyogenda okukola takiwulira. Zimala kuggwawo n'afuna ekirowoozo ekikola ki? Nga engizi 5 abeera ngamba nti kati abaana genda okole. Ninamu keeki 5. Guno omwoyo gulumba ebya finance n'obwongo. Creativity nefa. Okuyiiya ne kufa. Kutetenkanya ne kufa. Yayiiyafanga. Nga kyagenda. Bwe kirumbanga left yo. Lumba mukwano. Lumba waliwo ekirumbye. Mukama yebazibwe. Ate bano abakulembeze bano. Mami. Abakulembeze mmwe. Bwe kimulumba manya. Mukama yebazibwe. Nga boolaba nti ekyennyanja kisooka kwonooneka wa? Bwe kirumba bano kiyinza okulumba ekibiina kye bakulembera. Naawe ali wano ng'olina abakuyita muzadde waabwe. Kiyinza okuva ku ggwe ne kirumba abaana ab'omwoyo n'abaki? Left side. Kyobola bwe tuba tusabira abaana bano nga tubawaayo. Mukama yebazibwe. Tubasabira onywezanga nnyo ebigambo byo mukono ogwa ddyo ogw'omwana. Ekigambo kya Bayibuli. Ekigambo kye bayita Bayibuli mu mukono gwo ogwa ddyo. N'omukisa gw'ensi eno mu mukono ogwaki? Omukisa gw'obwa Katonda mu mukono ogwa kkono. Ddyo ogiteekanga mu byawandiikibwa. N'omukisa Mukama gwe yamuteeseza mu mukono ogwaki? Ogwa kkono. Mukama yebazibwe. Oyinza n'okusaba ku Mukama ajja tuyamba. So wali salanya wanaani okwata. Katonda wange binaggwayo saame. Nga bingi. Tugenze ku ky'omu kifuba. Tugenze mu ky'omu kifuba. Kati waliwo agamba ng'ogenda mpola. Nsonyiwa siri musumba. Nze ndi musomesa. Wano waliwo abajja obbiyigiriza abalala nteekwa bbikunnyonnyola obulungi. Waliwo alina kyagamba. Katumuwulize. Abaana mulina ekyekyo. Amusole. Kino kyabadde kya right. Right. Kino kyekyaguno. Mukama yebazibwe. Abaami bwe tuba tuwasa abakyala empeta tuziteeka ku mukono ki?
kati no gwa wasa ogwo omukono gwa kkono n'oguteekako empeta nga tomanyi kukwata kino ogenda okulaba nga okuva omwambaza empeta obwavu bwewaabwe ne yadi mutawaanya nga nawe bikutandikako. Empeta ezo tuzibambaza ekyo tukikutte. Okategedde ako? Nsumba tondabangako nga ngatta. Nze bwe mba ngatta abagole nsooka ne mbajjamu obwo obugatto bwe beeyambaza obwo. Omwami n'omukyala mugamba yambula engatto. Ku kituuti balinnya ku munnyo kwe mbagattira. Bwe nkakasa sukaali n'omunnyo ebiwuka bigenda ku ki? Omunnyo gujulira endagaano y'omusaayi ogwayikanga ensi teriiwo. Omunnyo gy'oguyiwe ku kkovu mbulira ebiddirira. Bino myoyo gya mu mazzi. Kati omunnyo bw'oguyiwa ku kkovu lya mu mazzi lisaanuka. Kyemba mbagattira mu mazzi n'owulira nga nnumba lukwata. Obwo obufumbo munno okwetamwa n'agamba nali nkola ssente zange nga sinnawasa sisito ono. Bw'atakwekaanya balamu bo bwe bakwekaanya. Brother waffe yakolanga ssente sisito ono nga tannagira. Yakula bulungi naye aliko ekintu. Mukama yeebazibwe. Ebyo byuteyo ng'oliko ekintu tekola. Okategedde ako? Oli so beautiful but amatu yayongeddeyo. Tubasaba meka? Mukama yeebazibwe. Tugenze ku kye bayita ekyawa eky'omu kifuba. Mpandikirawo kye bayita ejjembe namuzinda. Tozanyisa bantu bafuna ebisulo mu kifuba. Baba tuli wano n'abazadde baatuwongayo ebibi bayita kiguardian spirit kye bayita namuzinda. Ejjembe lya namuzinda gye gimu ku myoyo egyatukuza. Era gwe weegendeze gy'ozaalibwa eyo nga waliwo enjuki z'ogamba nakula ndaba enjuki ku muti ogwo. Enjuki nga tezirina buzibu. Taata yaleeta ekibakuuma ekyabakuza. Okitegeera? Bakiyita guardian spirit. Omuntu oyo bagolokose kibayita kiguardian. Tolowooza nti obulokozi bwakusaagirako mukwano. Obulokozi bwa ntalo zennyini. Mukama yeebazibwe. So wandika ejjembe lyaki? Osobola okufuna obutakwatagana n'abantu abakuluma. Oligwe ba ku bantu bali nga ne mwawukana tewali buzi tekikuluma. Kikuluma. Ogamba kitabuse n'omulala ne sitabukana muntu oyo. Abantu abo abali meaningful mu bulamu bwo olumbangako ku myoyo gya disunity egyetebwa omwoyo ogwo. Mukama yeebazibwe. Oba bakasitoma oba mubbaawo oba wa Luganda oba ki naye omwoyo gwa naye nga guyina akakwate. Amiina. Guyina akakwate n'ekyebikani kyepanka mbu kye kiguardian kye kyabakuza kye kiba ku paka we mutuusa awo. Amiina. Omusumba omu alina ekkanisa bagiyita Millers of Hope eri wali Kasangati. Bino byamujjidde kati ankubidde ku makya wenyongedde n'okukakasiza obubaka buno. Manyi aliwo omusumba yankubidde Ssemuto era ono omugambye musumba bankubidde Ssemuto naye nyina okujja eyo baana obubaka bwe nafunye bweyo naye nga Ssemuto badde bankubidde. Kati omusumba oyo n'ekintu yakifunye ng'akirabirako n'omusota guli wali nga gumusekerera. Kulowooza kiki ekyo? Bino byenjogera oyinza okubiyita ebyokusaaga. Emisota mu birooto giseka. Gwamusekeredde nti yabadde yeesibye olukoba omusipi gwe bulungi. Bwe gwamaze okuseka teyategedde olukoba lwe yabadde yeesibye mu lusipi. Engeri gye lwasumulukusa bwe ebigenda eri omusota we gwabadde. Gwoza kitege okuseka kw'omusota n'olusipi okusumulukuka biki ebyo? Biwadde biwanvu. Mukama yeebazibwe. Naye nga bisulo bye byakola ki? Amma bw'obiraba nga lumbako ku myoyo giyinza okutabulatabula. Olumbeko ne ku myoyo egyabika nti ewammwe si ewammwe. Omusaayi gye gwakujja
emyoyo gigamba nti abazadde bo baagisembeza gikuze ki kikiikira emyoyo egyepanka nti gye gyatukuza ne kikiikira n'omwoyo guno ogwaki ogwa namuzinda. Namuzinda wo kye bayita omuzimu naye kiŋŋambye ejjembe ki jjembe namuzinda. Ebyo byanjawulo bwe tuyigiriza omuzimu namuzinda n'ejjembe namuzinda. So kirumbe mangu erinnya lya Yesu lisukkulumya amaanyi emyoyo egyo gyonna togitya. Tokola ki? Togitya. Bijja arrestinga n'ogisesemya obuvunaanyizibwa. Tweyongeddeyo. Waliwo ebijja ku maviivi. Waliwo ebisula ebijja ku ki? Ku maviivi. Ebirala mbibuuse lubuto biki? Kasooka tumale buno. Nabanga obudde obutamala. Amiina. Seerabira bagamba mbasaba mumpanirireko bambi mu ssaala zammwe. Ngenda Kannungu ku Lwokusatu. Ani amanyi Kannungu? Ekisookera ddala nti tebasoose okuntiisaayo. Waliyo olukonko oluwanvu olwo. Otambula bw'oti naye nga bw'otunula wansi bw'oti obula kusesema. Waliwo oluguudo lwebangambye olugira luti naye nga bw'oyima mu ddirisa n'ogira bw'oti. Ate ekirala bangambye olinnya essaawa 11 osooka 12 ez'okumakya eri. Munsitulako kuba ku Lwokusatu ngenda kubeerayo paka Sande. Munsitulako bambi. Lwaki bagamba bwe nti mabega eyo nafuna vision nga ndaba ekyoto kiri Kannungu ng'omuntu aŋŋamba kino ekyoto kyakumibwa ku lulwo kwepankapanka. Emabegako nakifuna. Mu kirooto nabbiisana n'ekyoto. Kati ate gye ndaga. Naye ensi eno yonna ya Mukama naki? Ate ayagala kunsitula tofaayo, abalala bajja kunsitula. Tugenze ku bisulo by'oku maviivi. Amiina. Gye tuzaalibwa wabaawo emyoyo gye twafukaamiranga ne tuwa ekitiibwa. N'ofukaamirira n'ogiwa n'oteekayo ekijjulo. Eyo gye nzaalibwa twakamulanga omubisi nga guba gwakamuka. Kye bayita emberenge. Fred jangu fukamira oteekeyo eri ng'ogenda n'okola ki? Emyoyo gye twafukaamiranga bw'ofunanga ebisulo by'oku maviivi giba gikubye kodi nga gigolokosa. Njagala kitiibwa nate. Okiwulira? Jjukira abaasooka obifukaamira n'obbiwa ekitiibwa baabigamba abaana n'abazzukulu. Naffe tunaakizanga bujja kino. Kati commitment yakolebwa emyoyo giba gigolokose nga gyagala giwa kitiibwa. Obitegeera ebyo? Bwe bino obisaagirako oyinza okufumba emmere n'otajja nga bisulo bya ku maviivi bye byasu nga giri emyoyo gyagolokose gyagala ogiwe emberenge gyagala ogiwe emmere etali munnyo n'otafaayo n'okusaba n'otasaba n'ofumba emmere n'egaana okukola nga giri gye girumbye. So ofulashingako n'ogamba biki bye twawanga ekitiibwa eyo biki bye twafukamye ate n'owulira nabbi wa Mukama wulira. Nze gye nzaalibwa baayokyanga ennyama eyo ennyama enjokye. Agamba simanyi lwaki baatumanga nze twalayo n'otwala ku kyoto kya ddongo n'ogirekayo. Atuulira nze obuzibu bwange nageranga bataata babivuddeko bali ku birala naye mbanga agenze wa mukwano gwange yali Kiberu nkwata nti nensalira eyo nendya emmere nendya ennyama eyo nendya saddaaka yaweereddwani awo saayingira mu kussa ekimu naye kiweebwenyi. Kati oyinza okuba nga olinga nze wasalanga eri n'olya bye baawadde bajjajja awo okategedde ogwo omubisi nagunywanga nentwala
nendeka mbuti nentekawo amazzi nenzizaayo ani anaatesitingako nekinneweera nti gwe tukulinze mu bukulu ojja tugwako kati era bwe bijja ku maviivi manya ekyokkuba gwe wammwe nga tebyaliyo mwali musaanidde gwe nange gwe nkusaamu ekitiibwa naye feyo gye tuzaalibwa eyo mukyala wange kati ebizanze yalyanga ennyama ya ddungu nempasa omukyala nga yalinnya mu mmere yagirinnyamu emmere ogira n'agabira abantu ne bakola wulira kombina eyo ama omufumbo oyinza okunsekera naye wa mukyalawo neewuwo ewa mukyalawo neewuwo obutegeera obo abasoma kubala intersection okusinza kalayini ako akawakati kano nkutumidde nnyo ng'onfaanana nze mpa ebyewaffe ate mukyala wange yakola yagirinyamu wano emasooli nagirinyamu famire yonna neerya byalinyeemu ayinza ejjugwako mukama yebazibwe so ombuulizangako bbaawo eyo kyalinga kiti eyo nga kizza ekyowa ekyokumaviivi tweyongeddeyo mukama yebazibwe tugenze ku kyokumutwe tugenze ku kyaki ku kyokumutwe baseba ne banyabo mu nsi tulinayo abantu nga ne bwe bandwadde ng'eyo nga ya mutwe nga yakula ndwadde ye obawulirako abo musumba bino ebintu tubimanye ojja kuyamba abantu bano ng'omuntu yakula endwadde mutwe obiteke obiwulidde ebyo mukama yebazibwe kati abantu bazze eno mukama n'abasumula ne bawona naye ebisulo by'okumutwe ne bikola ki katugeze kale Yesu akiyingidde mu kikutusa kivuddewo ne bw'ofunanga ebisulo by'okumutwe siriikirirako omanye oba waliwo ekituula ku mutwe gwo okategedde ako amiina munjukira kagundi kano ketwakuba bwe kati munjukira twakuba akasaalaba keteekayo serpent dragon satan neki ne devil mukama yebazibwe naye nkugamba nti wano ku serpent wano wakiikirira abantu abaaliko nti Lubaale yabalonda kitegeera ekintu kyewaabwe kituula ku ye kyogerera ku ye obitegedde ebyo so statement negamba ebyewaffe biyinza okuba byewammwe musaayi naye waliwo abantu nga kyamukola kitya kyamulonda bw'atabaawo tekusamira bw'atabaawo tewali mulala akuba ngoma eyo bw'atabaawo tewali akwata akuma kyoto ekyo kati musaayi gye tuzaalibwa bibaayo okategedde so ebisulo by'oku mutwe manya waliwo olubaale weeyo gwe bazuukusizza omwoyo omutukuvu akulabula nga waliwo olubaale gwe bakoze batya gwe bazuukusizza asaana okulumba ekyo ekyatuulanga ku mutwe gwo kigolokose bakizuukusizza okategedde ako so nyamba ofeeyo ku nsonga eyo ogikube bulungi etagulukuke bulungi amiina tugenze ku kyensinga okwagala okuteekako ennyo essiira ekyomugongo kino kiteekeko nnyo essiira ekyomugongo kino amiina teri kitundu kitaliiko kye bayita principalities emyoyo gyaki egy'ekitundu musumba ebisulo by'omugongo bikiikirira emyoyo gy'ekitundu nga girumbye nenda kubuulira akalala ebisulo by'omugongo bikiikira emyoyo gy'ekitundu nga gikoze gitya nga girumbye egy'ekitundu principalities ate mukyala musumba eba mulumba principalities eba mulumba emyoyo gy'ekitundu
wabaawo omwoyo omukazi n'omuki. Temulumba principalities zokka, mulumbe principalities and princes. Principalities and princes. Mulumbe ekisajja n'ekiki n'ekikyala. Mukama yebazibwe. Amiina. Emyoyo bwe mubanga tulumba emyoyo gy'ekitundu nga bafunye ebisulo by'omugongo. For instance, musumba obeera kuno, omwoyo gwa kuno guyinza okulumba naye nga gufunye alliance, gufunye entabagana n'emyoyo gy'eri gye wakulira. Obiwulira? Alinze embeera gayaza mpereerwe. Akafo ako bakayita kasangati sort of tonna bakasangati tuuka gayaza. Kati ogwo omwoyo guyinza okucoordinatinga n'ogwekamengo gye nakulira. So okubanga alliance ez'omwoyo ogwo nga gulireetinga n'ogweri gye wakola ki? Naye ng'ekyo kirumbe kofuna ebisulo by'omugongo biba birumbye. Mukama yebazibwe. Kati ensonga endala ku bisulo eby'omugongo eyo gintereko ne sita. Ekyo kye bayita ejjembe lya lubowa. Ejjembe lya lubowa ne nalubowa. Ngani musumba leero ng'otuyizizza amannya ga myoyo. Gwe tuli mu lutalo bye tulwana nabyo birina amannya. Lubowa ne nalubowa myoyo egibba obugagga. Gibba obugagga ne gibaako be gikola ki? Egigaggawaza. Oyinza okuba oli wano nga school fees zowasomerako kati ofuuwa luzungu nga bazadde bo emikisa baagibba ku bannaabwe. Eyawaka eyo gye baakoleranga wa omwoyo gwa lubowa ne nalubowa omulama nga bw'owulira kubowa. Ekigambo kubowa kitegeeza ki? Kubba. Kati bw'ofunanga ebisulo by'omugongo lumba emyoyo egiyinza okuba nga giweereddwa assignment kujja kubbako ki? Bugagga mikisa. Okategedde? Kati omwoyo oguzze okubba obugagga bwo ng'omwoyo guzze kubba bugagga bwo ate nga gukolaganye n'emyoyo egyaki? Egy'ekitundu. Olaba bwe gifuna obusobozi obwa ddala. Olekanga poloti ogiguze ne bakwefuulira ng'omaze okusasula. Mukama yebazibwe. Oyo sisita namusanga Iganga. Bennyini abaamuleetera ssente bajja n'ababooda abalala bana nga beefuula ababavuga ssente bazimuwadde wali ne bamuteeka ne mugamba leeta ssente z'otunze. Bali bamaze zibawa kati bamugamba wano ne be baabaleese ne babaleka wali basasula. Kati bamugamba babooda bana ne pisto nga balina leeta ssente z'otunze obulamu ne ssente oyagala leeta ssente ne bazimuggyako ono n'alandukira ku bano be baabaleese bano ne bagamba ne twapangisizza babooda twategedde nti baki nga bazitutte n'okusayininga amaze okusayininga ssente bazitutte. Obitegedde ebyo kubbako biki? Kubbako bibyo. So ebisulo by'omugongo bifeeko. Amiina. Tugenze mu by'omu kiwato. Wafuna ebisulo mu kiwato gwe nabuzaana ayina Kathroni kennyini ayina akatebe waatula mu kiwato kyo. Osaaga n'okusaaga gwe osobola okwenda gwe. Osobola okwenda ku bato ne ku bakulu nga tomatira oli mu bwenzi. So nyamba wabeewo essaala ngo erinnya lya Kristo lya lwesitinga ennabuzaana oyo naye ennabuzaana ekiba kimuleese ki? Bwenzi. Mukama yebazibwe. Ne kuba akatebe ke ekigambo kya Katonda nnyonde eyasaayasa. Amiina. Ate weeba nnyonde banakana akakuula. Kati diiringa kwata ennyonde eyo diiringe n'akatebe kaani. Kati ate njogera katebe. Ekigambo katebe mu luzungu bakiyita chair. Ne Bayibuli toyinza kusangamu kigambo chair. Wabula osangamu ekigambo throne. Kati throne kitegeeza namulondo. Nabuzaana aba ayina namulondo mu kiwato kyo. Okitegedde? Mwoyo oguyinza okukwendesa ku bbaawo ku balamu bo okitegeera nga tomatira tokkuta. Mukama ateekwa tuyamba.
amiina. Omuntu omu gw'osalira omusango kirungi okuba akatebe ka nnabuzaana bambi akali mu kiwato kye. So ebisulo ebyo eby'omu west ebyo nnabuzaana n'obwenzi bwe ne Namulondo ye. Amiina. Yayongeddeyo. Mukama yebaziwe. Tugenze mu bisulo by'omu mabeere. Amiina. Ebisulo by'omu mabeere ebyo byekuusa nabyo ku bwenzi naye ate si nnabuzaana naye nabwo byo bwenzi. Osobola okufuna ebisulo mu mabeere ne bakuleepinga n'okuleepinga mu maaso awo. Kubanga waliwo kapaati ke bayita forceful sex. Osobola okuexperiencinga sex ali forceful naye nga bisulo bya mabeere bye byakola ki? Buli omu n'ageebakamu amabeere gaago, buli omu n'agakoleramu by'otayagala. Amiina. So ebyo mu mabeere bwenzi naye si nnabuzaana n'emyoyo gya bwenzi kikulumba. So akono kasaana kulumba otyo kireetamu bwenzi. Bwenzi katugenze mu bigere. Ebisulo by'omu bigere osobola okutambula engendo oba okuexperience nga bayita vagabond life, obutatereera mu ki? Omwoyo w'okuzunga naye nga kyatandikira mu bigere. Oba si kyekyo osobola okuba ne pulogulaamu n'otambula olugendo luva wano n'eruweero, ensonga eyakututteyo naye tebamukabona. Oba gwe wagenza okulaba n'osanga nga mwayisiŋŋanyiza mu ki? Mwayisiŋŋanyiza mu kkubo, gwe wagenza okulaba ne wasanze taliiwo. Neweemulugunya engeri gy'atali responsible, namugamba nzija bwe nti namukubiddeko ng'avuddewo. Mukama yebaziwe. So wasobola okubaawo kye bayita wasted moment, ng'engendo ze watambudde teziri ku mulamwa, oba okuzunga wano nawa bagamba emboba zaamuwunya mu bigere naye nga bisulo bya mu bigere bye byakola ki? Bye byasooka. Mukama yebaziwe. So ensonga y'omu bigere ebyo bisabire bulungi. Osobola okuyima mu musaayi ogwafuluma mu bigere bya Kristo n'osabira amagenda go. Mukama yebaziwe. Okuyiika amalusu nakwogeddeko mu lulu. Tugenze maaso. Ensonga y'ebisulo by'omu bigere egenderamu n'okusiibwa kw'omu bigere. Okusiibwa mu biki? Mu bigere. Okusiibwa mu bigere kino n'oluusi bwe tusaba tusabira abantu nga baayiwa omusaayi ogw'obwereere, batta abantu bajjamu embuto ebyo. Okusiibwa kw'omu bigere n'engalo zino tulinayo abantu nga basiibwa engalo. Kati gwe bw'osiibwa ng'ogamba ajja kufuna. Bassebo ne bannyabo okusiibwa mu ngalo kyawule ku by'okufuna. Musaayi gwennyini guli mu ngalo zo. Eri mu Isaaya agamba muwanika emikono gyammwe nga munkaabirira naye nze gwe muwanikira emikono ndaba omusaayi mu ki? Mu ngalo zo. So awo omusaayi weenenyeeko omusaayi ogukaabirako mu bigere ebyo. Okategedde? Omusaayi ogukaabira mu ki? Mu bigere. Olumbe negiri emyoyo gyonna egiyinza okubungeesa ebigere nga kasattiro, najjeera, lubunzi, sebutuulo. Egyo emyoyo tugirumba olw'ebisulo by'omu bigere. Okusiiba oba ebisulo by'omu bigere tulumba emyoyo egyo. Kama yebaziwe. Osobola okufuna ekirowoozo ekisenguka awantu nga naye nga bigere bye byasoose okufunamu ebisulo. Kikube mangu nnyo ne Mukama okusengukako takuliimu. Kati gw'onyumya baninze nga nzunze mu mirimu, nga nzunze mu makanisa naye nga bisulo bye byasooka mu ki? Mu bigere. Mukama yebazibwe. Kiki sikutteeko? Eby'omu bisambi. Mu bisambi bwenzi. Ensonga y'omu bisambi olaba byoyo kankoyo ka vision akala osobola okulaba bbinga omanyi kyanyayogerera tekikwesitaza baana omuntu waddukanye muddukanyi bw'ati osobola okulaba bbinga alinga gwe baddukanye bw'ati ng'akulukuse
obanga balinga abamuyiye ku kintu bwati obanga bamusiize eki abamusiize busiizi bwati nga bwe bamaala. Mukama yebazibwe. Ako kabonero kakuleepingibwa oba okuleepinga. Mukama yebazibwe. Abamu bwenjogera olowooza nti okuleepinga basajja bokka bakukola n'abakyala bakukola. Obitegeera? Amiina. So ne waba mufumbo osobola okuba omufumbo naye n'otuuka mu mbeera nga toyagala mizannyo egyo ne munno n'akuwaliriza era okukola ki ekyo bakiyita body abuse. Ekyo ekintu kibi nnyo nga munno tayagala ate gwe n'omukola ki. So ebisulo by'omu bisambi weegendezi bayita forceful sex. Amiina. N'obukaba obuli extraordinary fornication. Adultery and fornication byanjawulo. Obukaba butuula ku maaso. Obukaba kabo obuli extra nga nindika ekitali kituufu bannange. Kisookera kugira mu bisambi bya mu bisulo byawa bya mu bisambi. Mukama yebazibwe. Amiina. Kati waliwo kana akala sika mu bisulo tujja kusomako mu kyamateeka obudde buzi. Kyamateeka musanvu. Tujja kusomako layini ya 2 paka 22. Naye kano kala sikisulo okuuma amatu. Okuuma ki? Byenjogera mu nsi mu ebiro batebirimu. Towuuma amatu gwe n'otasaba. Towuuma amatu n'otasaba. Owulira amatu gawuuma. Abalala abalonga n'okulira mu nga kajja gwe yakulirako eyo mu bazadde. Abazadde baffe abaasooka saagala kukulembeza byabwe ne bino nkubuulira bino omwemutukuvu yabikula nga tubisomesa nga bwe bimuwuuma mu matu oba n'awuliramu akagira n'okulira nga akola bw'ati ng'alina n'obutonotono bw'akola ki. Mpulidde. Nga waliwo emyoyo egyagala oggiza obujja k'owuuma amatu. Wabaawo emyoyo ki egikubanja ebyeyamibwa obikole ki obizze bujja. Wabaawo emyoyo egyetaaga kye bayita appeasing oggiza obujja. Oyinza okutambula mu kibuga muno ng'olabayo omuntu agira bw'ati ng'oza aba ategeeza ki emyoyo gimuyita okulaba ng'agamba embuzi oba zivudde wakati nga azudde waliwo ekyagala okizza ki. So lumba emyoyo egibanja ogizza obujja. Owulira ebyo ebizibuzibu ebyo ebirumba amatu ge. Mukama yebazibwe. Amiina. Ansembyeyo kano olw'obudde. Mukama yebazibwe. Wali owulidde ku muntu nga agira kiba kiki? Bw'obulago bwe babusiiwa. Nsumba abantu basuume bulungi nnyo. Omuntu abe nga ne bwa ayina kyawulira ekimusiiwa mu nda eno si bulago kiba mu nda eri. Naye nga ne bw'akikola awulira wali tatuukawo. Mukama yebazibwe. Awo mpandikirawo akagambo bakayita kawumpuli. Ekyoto kya kawumpuli kiba kikunoonya. Ebyo ebintu tubikuba. Mukama yebazibwe. Mukama yebazibwe. Kibeereeyo mu kiwanga nga kigolokose. Omwoyo baguyita kawumpuli nyamba gw'oba okuba. Kawumpuli era oyinza okusanga omuntu ali bw'atyo nga mu bulamu alina by'atalya okuva mu buto. Talya binnyanja, talya ntula. Kitegeera ng'alina by'atakola ki? Bwe ndya kino nfuna ebirogologo ku mubiri. Oyo alina okuba nga Yesu yamuyamba kati kyakutuka kati nga kigolokose. Obanga ne we twogera kati alina by'atakola ki? By'atalya. Restriction ezo nti omuntu talya kino, talya kiri. Ezo nnono za kawumpuli. Kawumpuli yakola ebyo. Kati ogwo omwoyo tugulumbe mangu. Obitegeera ebyo. Amiina.
akalala akagenda ku kawumpuli, eyo topic nnamba ya kawumpuli, ne kankugireyo akalala. Bw'olabanga omuntu yenna oba ggwe okwasimula omuyasi, okimanyi okwasimula emyasi si kubi bw'otudde mu saayansi, ne bw'oyasimulanga emirundi 3 n'olekeraawo goza kiba kyekyo. Mukama yeebazibwe. Abamu nze mbatunulira nga mwasimula lwaki oyasimula, lwaki bw'otuuka ku 3 n'olekeraawo? Olabe ku muntu nga baamusala emisale, basala emeka? Lwaki basala 3? Baakusala 3 oyasimula 3. Mukama yeebazibwe. Mukyala wange yali ava kuzaala, tugenze mu ddwaliro, betwagala nabo mu ddwaliro mulaba baluganda bino mbisomeseza babiwulira, tutuuka wali akaana akato ke yakazaala kasimula emyasa egi olwagimala omukulu kazaala baana mukyala wange naye nayamusumule ono olwagimala oli n'atandika abooluganda bonna amaaso ne bagazza ku nze. Musumba mukyala we n'akaana kawumpuli ng'abatayizza mangu. Wamma kawumpuli, ekyoto kya kawumpuli kiba kikunoonya n'obukwakulizo bwakyo. Toyambalanga, osanirira mbi, tolya bino bwe, tolya binnyanja. Obukwakulizo bw'obugolokosa ogenda ekiddirira kutandika kulya bintu ng'emmeeme ekusinduukirira. So kizungi okuzikiza ekyoto kino n'olumba n'abaliyo osazeemu bye bakwogerako nga babizuukusa. Obitegedde? So ofulashingako okumanya nali nagambibwa biki bye nakula sirya. Nga Yesu yayingirawo okuyamba n'olowooza nti biwedde, n'otamanya nti babizza bujje bikomewo. So ekyoto kino kirungi okulumba. Bula kambuleke. Babe walina kyabuzaabuze n'obudde buyise. Mukama yeebazibwe. Tolabira ekyokuvaavaako enviiri ku mutwe twakyogedde. Amiina. Okuvaavaako enviiri ku mutwe wabaawo okulabula, wabaawo Mukama akulabula naye n'otafaayo. Ng'akunyumiza, ng'alina by'anyumya, nga bye bireeta birimu atmosphere y'entiisa oba. Ng'anyumya bye era bwe nizikuvaako. Akati eyo uniformity nga kiri kyanyumya naawe ensonga ku bulamu bwo. Naye ggwe nga towulidde banyumya kuva n'enviiri zikuva, Katonda aba alina kyakola ki? Aba alinawo omwomutukuvu aba alina warning bwakulabula. Kati tamubigere ng'oli sisita bwanyumya mukadde w'ekkanisa bwanyumya. Mugendo lwange Mukama yakoze atya? Yandabuddemukko. Kati awo tulage Katonda nti tukwatagana n'okulabula kwe kwaleeta. Osazeemu owambe emyoyo. Omusaayi guno ogwa Yesu ogwava mu bigere bye, n'ogwo gwe yayiwanga ava e Gologoosa, ogwanirizangako ng'olina gy'olaga gusinga amaanyi emisaayi emirala. N'okwogera gwogera otaggulule byonna ebiri mu lugendo lwo. Owambe ekiteeza okuleeta entiisa. Naye osanga omuntu alinnya takisi aba alinnya bw'ati n'awulya enviiri nga zimuva ku ki? N'atasaba. N'alinnya bulinnya. Kati Katonda oba aba akulabulidde ki? Ama obudde buyise. Katonda ababuuza katono nnyo. Wakoze ki? Kijja olina ky'olowoozezza bakunyumiriza bakijjabuzi. Muwulire. Bwe tusoma Bayibuli, emibiri gyaffe yeekaalu ya Mwoyo. Okategedde? Kati weba yeekaalu ya Mwoyo Mutukuvu, waliwo ebiyiino givaamu bw'aba wakutuula kkalire. Ne ofuba bikuveemu, ne waliwo omulaba agolokosa
Tomu yatole kyogera nti emyoyo nga gitudde mu mibiri gyaffe tegyagala kuvaamu okugigobamu kifuba. Kati omwoyo bw'aba wakutuula tatuula nga n'emyoyo giri gikoze gitya gitudde. Kati owuliranga ebigenda birina okugenda olwa presence ya Mukama. Ne bw'obanga tolina presence gituula ne gikola gitya. Tosobola bw'osanga omuntu nga bamusabidde ebintu ne bigenda ne mumaliriza awulira yenna ng'alinga omuki omukubeekube. Okitegedde nekyawule ku kiri oyinza okuwulira nga olinga omukube ku nga tebakusabidde kye bayita kimenyomenyo kimenyo owulira nga omubiri omukubeekube wenna. Ne kati ekyo sitasaba nnyo presence ya Mukama ebeere ekitundu kya bulamu bwo. Omubiri gwo gubeere yeekaalu yaki? Omwoyo bw'atuula ebifuluma birina okukola ki? Naye waliwo ekyoto kye babikumira bituule bikkalire. Kati emboozi enkyamu agalowooza agakyamu byewale presence ya Mukama n'ekyoto kizikize. Tebagezaako okukola ebikolebwa. Naye olina okwekyeka oba omubiri gw'olinako ebisalesale gye bakuteekamu ebiragalalagala. Era weegendereze na biki by'olya kubanga omubiri gwo Mukama asobola okugweroboza nga si yeekaalu ye kyokka naye nga kikozesebwa ki? Okitegeera nga kikozesebwa ki Mukama kyagala okukozesa obwakabaka bwa Mukama bugaziwe. Okitegeera naye nkusabira weewe nnyo Mukama omubiri gwakukozesa. Presence ebikyamu bwe bivaamu omwoyo Mukama n'atuula kijja kukola. Nsomba omuntu asobola abantu ng'abo asobola okufuna obulumi ku mubiri naye ng'obulumi obwo waliwo gwe buliko nga Mukama amubanja kuyimirira mu kituli. Olwoyo alina obulumi obwo bw'asaba bw'akisabira Mukama nzijja mu maaso ku lw'omuntu alina obulumi buno bw'amala omusabira nga nakyo kukola kitya nga ne mubiri gwe kivaamu. So weeweeyo nnyo mu maaso ga Mukama omubiri gwe Mukama ajja gukozesa. Sister Linda. Kati bw'oba obuuza kisolo kya mugongo tekikugirangako. Naye nga bw'owulira binyeenya wano bwe binyeenya na wano bwe binyeenya buli we nkugambye bwe binyeenya mu bisambi bwe binyeenya mu maviivi. Waliwo ebintu bye nsaba twetegereze. Tunuulira amagulu gange. Ojja otunuulire munno nga tategedde nti omulaba. Si buli mulokole atuula bw'ati n'atereera amagulu. Abalokole bangi abatuula n'akola ki? Ondaba omukono akuboti nalekera kiva ku ki? Gwolowooza toliiko buno busibe ebyotuula n'onyeenya obusibe obudde buyise ebyo bibagamba Musumba era nze nkwetegereza nnyo ndawa boonyeenya. Oyinza n'okunyeenyeza ku buko omwogezi n'agamba yi omuko nga nsobe. Ameeyo nvuddeyo sisita yogera. Mukama yebazibwe. Ate na sisita mukwano waliwo omwoyo ogulabika nti gukutambulirako. Nga tubadde nga si kibiina obudde nga weebuli nenjogera naawe. Waliwo abantu nga n'ebisolo ebikambwe abiroota ye nga tabitya mu kirooto naye nga bitiisa baasisinkana nga gwe tobitya. Bakuteekako omwoyo ogukuuma.
nezo ensolo enkambwe simanyi budde bwo bw'olina ng'osaabisi twandyogeddemukko naye tuteekwa okwalwesitinga omwoyo ogw'eppanka nti baaguteekako gukuuma nabanga omusota togutya mu kirooto naye ng'ate abalala bakola ki bagudduka. Nze mukyala wange mu birooto bye biri nga tetunnafumbiriganwa byanyumiza tusabe aloota atambula alina omusota batambula n'atambula n'awulira ng'akooye omusota ne guzinga enkata n'akola ki n'atuula bw'amala okuggwamu obukoowu n'asituka n'omusota ne gukola ki ne gwezungula ne batambula. Mwoyo omukuumi bayita guardian atuzeeko okuba guardian arrestinga guardian kwegamba obeere ng'okutambula kwo omwoyo yakusookayo ate omwoyo yakumaamira omwoyo yabeera wamu naawe. Katonda wa bujja nnyo nnyo ku bulamu bwo waleme kubaawo omwoyo ogw'eppanka nti oyo nze mukuumi we okuva mu buto. Tulina n'okwenenyaako eyakikola wakula naani? Maama yali mulokole wati yali mulokole. Katofaayo bwetumala togenda twogeremu. Teeka okumanya source ani yakuteekako ekigamba kyekikuuma. Nakubaako bye nkubuuza bituyambeko okusabira. Tuza twali mulala. Mukama yeebazibwe kugulu kwa sayidi emu tuteekwa okukakasa kuliko ebbala kuliko omusale kulimu enjala bitubibuuza ebyo kuliko ebbala lya kalaki ebyo bituyamba okusaba. Waliwo sisita yafuna babbulaaza bana kati okufumbira yakuvaako yafuna babbulaaza bana nga baagala muwasa naye nga ekyo kigera bali eri balya kinnyanja ekimukankanya nekikola kitya bali mu kulya kinnyanja bali mu mboozi ya alaabu ekimukankanya bulaaza n'akola ki n'agamba ono bw'afiire wano aba hoteeri bakwata nze bw'amala ogenda nekigenda ebinnyanja abirya yekka ebirala n'abisiba omulala n'ayingirawo kimukankanya ali naye kati aba agamba Mukama babbulaaza kambate kinnumba ndi na bulaaza sijja kuswala mu bangi kati yabivaako paka bwe twasinkana ne mugamba tojja bivaako. Tuteekwa okukwata essaala obufumbo bulungi eri bonna n'ekitanda kyabwe kiki kati akakwakkulizo k'ekyo ekyepanga nti baakimukwasa kikyala kye tulina okulumba. Obitegedde ebyo? Ate nkusabirayo abantu wabeewo abantu b'okolagana nabo ng'okolagana nabo olwa levo z'okumanya eby'omwoyo. Wakuba osinga kwagala abalina ensawo ezizitowa ne waleeti ensanufu. Niyagalayo okukaabategeera eby'omwoyo ebikwepankirako. Oyagala kufumbirwa naye baakufumbiza ekintu kijja kulumba buli bulaaza kukwana kikankanye nga muli ekyennyanja munyumyamu. Kati ebyokufumbirwa yali abivuddeko ebirowoozo bikomawo nga tumaze kusaba. Kati emabegaawo yankubira naga Musumba wali wanjagala nzikirize nga tofaayo twakirumba. Mukama yeebazibwe. Bagendagendako ku kinnyanja banambuulira ekinaabaawo n'ekimulumba nga balya kinnyanja banyumyawo. Lwaki kirumba ono kirumba bali ku issues ezimutwala mu bufumbo. Nkyala Musumba alina kyagamba. Soka leke Lukwata katulabe ekibiina Lukwata twagambye akola ki agira mu kiro kyawa totuna mu kitabo mukono gwakono
omukyala yamubako ki James musooke mu maakinga omanyi ebirooto bino bisengejjanga yagadde okufuna shortcut nga gye bamugamba okuyita ne bamugamba asasule 1,000 neeyongerayo ne bamugamba asasule mmeka oli obujeemu obwo mukama yebazibwe basembe bamanya obujeemu buli costful nnyo buli expensive naye kati wekintawaanyizza wali bali manyi nti gyayise wakiri gyaneetooloolera wali wazzeeko bali manyi nti omukyala ono agenda mukola bulungi anga olumu omukyala akiikira omwoyo omutukuvu olumu naye bw'aba amubbye bubbi kakirungi ne tumanya omukyala oyo yali ayambadde atya ekyo kimu ekyokubiri kirungi ne tumanya ekifo ekyo bw'akisika mu vision akyefaanaanyiriza gy'akolera gy'abeera gye yasomera gye yakulira yabeerayo ko yasomerayo kyali kitya omanyi waliwo ebifo ebimu kati mwe mwali batuukirivu nnyo nze kaneeyogereko waliwo ebifo ebimu ng'eyo eyo nawungirayo nnyo okitegedde nga ebifo ebyo naweereza nnyo sitaani kati ebyo ebifo bwe mbiraba mu birooto byange sina kyenfulashinga mukama yebazibwe nze n'ekifo gye nasuula embeera yange nkimanyi era wendootayo oza ndowooza ki so tuyinza ogenda nga tusengejja mutyamusoma n'abasinagenda twogeremu kuba mmanyi yeetaaga kansolingi yo tulabe engeri mbabuulira amazima bw'osaba n'otasabira mu miramwa gy'ekyo kye walabye oba ekisulo kye walabye n'otakisabiramu bulungi embeera tekola ki oba okubye emiisi so mbasabira okusaba kwaffe tukube emiisi ekibiina kino oyinza okiraba ng'ekitannagejja ne kisobola okuba nga kibiina ekikuba emiramwa mukama yebazibwe teweerabira abantu mu nsi abantu obuntu mu nsi bangi okusinga ku b'amagye ababeera wa ab'amagye ba Museveni batono okusinga ku bantu obuntu ab'omu Uganda naye ate abatono abo be bakuuma abaki abangi nkusabira mu nnamba gye tulimu wano nga si nnyingi ab'amakanisa amalala mukama atwesige obbayamba obitegedde atwesige obbakola ki atwesige obbayamba kati gyakoma oba okujeema emitango gikola gitya gyeyongera waliwo omukyala akola mu posita mukama yamugamba yagula kabadayo ennungi bw'amala okugula kabadayo ennungi n'agiguliramu buli ekyetaagisa masuwaani byebbeeyi magiraasi ebintu ebyebbeeyi mukama n'amugamba kabada eyo yonna tobaako kyojjamu gitwali ekitonde kijja kabada n'ebigirimu gikole ki gitwalire ekitonde kijja yonna tobaako kyojjamu n'ajeema musumba kano kaleeta bwekyo twewala okujeema ekkubo lye yandiyiseemu tayagala ddiyitamu mukama yebazibwe oyide bwakireese we yandiise amangu asasula agaanyi kati wuyo atandise kwetwala bamusasula mmeka omukyala oli bamugamba kabada yonna gitwalire ani agaana agamba tajjako kasaba ndooza ke kansabira nkawe ebyange nze ate nze bwe nali nkyali emutunde tomuyaŋŋamba weewala abantu abalina ssente gyoko mumusembera n'omwekolezaako alaba osala magezi kusonseka luseke muki mu bibye sirina mugagga nze gwe neewa nnyo kikola sirina mugagga nnyo mukwano gwange sibeewa be banneewa kubanga Tomu yakindabula okabulira ati oyo mukyala gyo wa mugagga saamwewa mwita Joyi saamwewanze
abeka asaba nnyo asabira byange saabisabirako kati bwagaana ku posita emabegaawo baali baagala kukola bisafo okuwummuzaamu abantu abamu n'oggoba erinnya lye lyali namba 4 ne balanga ne bagamba bonna be twawandiise bali tugenda kwetegereza ebbaluwa zammwe ezabaleeta wano obuyigirize biki tulabe naku bwe ruti weetegese twagala ebiwandiiko tulabe na biki tulabe yengeri lya namba 4 n'agwa mu maaso ga Mukama ng'akaabira tebamugoba mu kifo kye tebamugoba mu posita bwe yagwa mu maaso ga Mukama n'akomawo mu kirooto ng'amugamba kabada bw'otagijja mu nnyumba bagoba kabada n'ebyamu bakukola ki kabada n'ebyamu n'engeri gy'ojeemye gye wajeema kofi seeti eyo gitwalireko agattako ke kali kagambye kati ate bamugambye sasula mmeka oguzzeeko kusiiba oba okwewaayo bw'obigayaalira mu ne bw'olwa adelaide obedience disobedient bw'olwawo okugonda Mukama ategeeza alaba bujeemu Mukama n'amugamba kabada n'ebigirimu ne kofi seeti eyo gy'oyagala ennyo n'amasuuka g'osinga okwagala ogatwalirako ku kabada n'ebigirimu mba ndi awo ng'atuuse ku pikapu nekikabada ekyengeri basebo ne banya amatojeema Mukama ajja kusaba ebirala tojeema ali bamubanja ddaabo wateva kusaba kusiiba kusasula mutango weeyongeddeko manyi waliwo wooyiga enkola za Mukama n'oziyiga in a hard way kubanga mu kugonda wagaana Bebulaniya 8:5 egamba nti Yesu newankubadde yali mwana wa Katonda naye yayiga okugondera Katonda olw'okubonaabona kwe yayitamu okategedde he learned obedience through what he suffered togezaako kuyiga kugonda Katonda ng'okuyiga lwakubonaabona kw'oyitamu gondera mangu Mukama oba olina Mukama kyeyagamba kigabe kikole ki katugenda kuwaŋŋana ebirabo ne Mukama bw'akugamba nti kigabe ekyo ky'oba omuwa waki bw'oba tolina busobozi gamba Mukama nyamba mpa obusobozi nkifune nkikole ki mpa obusobozi nfune ssente nziweeyo tojeema toleeta gwe by'oyagala eno mu bulokozi tetukola bye twagala bulokozi tutambulira ku limooti yaani ya Mukama ne ku TV ate golooza okola bukozi akulaba enseene erimu biliyoni 7 oba 8 n'olowooza ni Katonda ali bize ku bali naawe omusajja olowooza ali bize kwenkana ki ku bantu biliyoni 8 naye nga buli omu kyakola akola ki kati ennaku z'omwezi ezo 15 ogenda kuleeta kyoleeta ng'olowooza Katonda teyakulabye ng'agamba kirala oleete ki nkusabira Katonda akole nga bwe yakola Joyi kabadda yonna n'ebigirimu kati gattako ne kofiseeti gattako n'amasuuka gali amalungi yanguwa bitwala Joyi namwebaza nga zze n'agamba tonneebaza ndeka nimugamba onoofuna otya omukisa ng'ombogolera ng'ate nze gwo n'agamba weebaze Katonda wo ndeka oliisa ebintu babipakula ndeka weebaze Katonda wo ndeka nga munyiivu muzibu ne babijjamu n'agamba tugende kale muwulire abireese ne wulira bw'ayogera yansanga buluvannyuma nagamba omanyi Katonda kye yankola ebintu byange bye nali naakagula nsonyiwe okubogera naye nze Katonda wo yanyiiza ku bintu byange bwe yamala obbiwaayo ku lisiti ne bamuggyako abala banne baabagoba ye gy'ali mu posita wamala okuba engalo neibawo munkolere bwoti muno muŋŋambire obutagonda Mukama yeebazibwe so ennaku z'omwezi ez'oggaba tukulindiridde oleete kyennyini Mukama ky'aggamba n'ekyange nja kireeta ama anaakulira emikolo egy'oggaba nali neesunze okuzina ku mazina naye Mukama yaŋŋaanye kompita okuzina ojja kumpita kutwalira muntu nkubuulira Mukama nakyesunga naye Mukama yakiŋŋaanye munnange okuzina Katonda yamanyi ensonga
nze yakiŋŋaanyi nsobola okukubulya engeri yakiŋŋaanyi mpambadde neesunze omanye ekkanisa eno njiwuliramu emirembe mukama yeebazibwe so ebyo katubireke waliwo alina omulala kyagamba ku bisulo omwoyo omutukuvu amaamira emibiri n'abaako byakola ono yasembayo akati nze Apostle bw'ayogedde ku bintu ebyo weda mpuliriza nnyo kuba nze nasomako kati nasomako P7 naye tewali mwana yali asobola kutwala kisooka nga wendi weda mbyetegereza bulungi nnyo naye mukyala wange yali lubuto naye nze seebaka nnyo okuggwerayo naye nga ye yali yeebaka nnyo naye bwe yeebakanga nga ali lubuto nawulira ng'ekintu kimukanga nentuuka ekiseera n'okubala emirundi 10 buli lunaku ng'ali lubuto kumi n'esatu bw'aba tali lubuto era kimukanga emirundi bwe gito nzija musumba ati kaakati omukazi era yatuuka n'azaala omwana n'afa kyambadde okugamba bwe kiba kyali kimukanga ali lubuto kitegeeza omwana ali munda ataana kusabira naye kati okuva omwana lwe yafa yeebaka ekintu tekimsiddangamu kiwulira muwulira ebyo bituyamba okusengejja abaana baffe tubasabire mangu kati waliwo wano agamba inshallah Mungu yayagala bwati olimba awo inshallah tejja oyo mulabe tobyogerako nabe ena inshallah tobyogera ebyo Katonda yali atulabula ekiri mu lubuto tukole tutya tukikwatire essaala amasisita ali wano bw'omanyanga nti tewagenze mu piriyodi zo mwezi gumu 2 tandika mangu okusabira ekiri mu lubuto kubanga omulaba ayagala kyesookera mu lubuto kati ebisinga byo kusumba ekirabo ky'oyinza okuwa abantu bano ekisinga budde bwo Export TV to the world.